Zaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuwuliriza bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo gye buvuddeko evuddeyo n'erangirira okubanga egenda teekawo ebirabo bya miliyoni ekirabo kya miliyoni 9 eza USD ku muntu yenna anaaba information eno wammanga. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo ng'ekuliddwamu Mwami Felix Tshisekedi president w'eggwanga lino avuddeyo n'alangirira omuntu yenna anaafulumya information ng'agibawa wakwata USD miliyoni 9 millions. Oli ku Yugi Updates TV kosinzo bango otuwuliriza bwe kwekumira ku mayingo gano. Gwe atannatweyungako nyongera maaso n'okukubiriza ogende wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bunnyo otwegattako. Mmwe abali e Bulaaya mbalamusizzaako nnyo Qatar, Dubai, Saudi Arabia, muna bali Canada, US, UK, South Africa nammwe abali mu Kenya mbalamusizzaako nnyo. Mwe bale kwekumira ku mayingo gano. Mwe abajja ne mulaikinga ne musharinga nammwe mbagala nnyo mwe bali kubeezaawo mayingo gano aga Yugi Updates TV. Democratic Republic of Congo ng'eyita mu Felix Tshisekedi president walyo balangiridde okugaba miliyoni okuwa ekirabo kya miliyoni 9 ekya USD ku muntu yenna anaafulumya information ng'ebaliidinga okukwata bano abantu wammanga abakulembeze b'abayeekera ba M23. Anaba information ng'ebalinkinga ku bakulembeze abayeekera bano abakabinja ba M23 ne AFC. Agambye nti nno bino ebirabo bipresentingiddwa ne Minister of State and Minister of Justice mu Democratic Republic of Congo. Naddala Mutamba gamba nti miliyoni zino zigabiddwamu emirundi 2. Miliyoni 5 eza USD zakwata Koloneli Nanga saako ne Batlad Bisimwa ne Sultan Makenga. Ate miliyoni 4 eza USD za muntu yenna oyo anaafulumya information ng'ebaliidinga okusobola okukwata bano ab'omukago ababeeyungako omuli Peroti Luwala saako Yirenge Baherenge. Ofa zino ziteereddwawo okusobola okulaba nga basobola okwakisesinga balwanyise insecurity mu ggwanga lyabwe erya Democratic Republic of Congo mu Eastern Part region ey'eggwanga lino. Naye newankubadde ekyo kikoleddwawo ekityo, kino kirabisenga ekigenda okuba nga kivumirira era nga kyandamayininga corruption mu institute ezimu, kubanga kino ekikola kyakulya nguzi ekyokusimbawo ssente okukwata omuntu yenna. Kitegeeza omuntu ali laikiri okuwa misleading information yenayina etakwatagana okubanga mwagala okukwata omuntu ng'otaddewo ssente. Kikolwa kikyamu nnyo eri gavumenti kyekoze era kiba kiragira ddala ng'enguzi bwetasobola kulwanyisibwa mu ggwanga eryo, kubanga ne gavumenti yennyini ekikolwa kyebeekozesezza kiba kyakulya nguzi. Jjukira nti nno bino bigenze okubeerawo oba okulangirirwa ng'abaweekera ba M23 batadde ku gavumenti ya Democratic Republic of Congo akazito ng'era kabatuuziddwako bakawulira era nga basala endinga nga bawulira batengewaliddwa nga baagalako kimu kwagala kuyita peaceful talks of whereby Felix Tshisekedi kyeyagaana. Jjukira abayeekera bano bakawamba ekibuga Goma saako ne Bukavu saako ne airports zaabwe okuba nga bibazikontrolinga ate nga bakyagenda maaso n'okugaziwa
okulya territories ez'enjawulo mu Democratic Republic of Congo. Kakati bino lowooza birekawa Felix Tshisekedi. Yo wayi olowooza okubakuba nansenguzi okubawa information ekwatagana ku bayeekera bano aba M23 naddala abakulembeze baabwe kinaakola? Olowooza ki ku mbeera eno? Olowooza kiraga kifaananyi ki eri eggwanga okubanga enguzi kati etuuse n'okwenyigiramu gavumenti osobola okulaba nga bafuna information yonna yonna gye beetaaze ku bayeekera bano aba M23. Gavumenti weetuukidde okukola ekyo kitegeeza ebeeremereddwa kubanga gavumenti gye tusuubira okuba ne special equipments ne tactical units n'ebyuma bikalimagezi ebisobola okuketta information yonna yonna okusobola okulaba nga bakwata omuntu gwe baagala. Naye olaba balemereddwa kitegeeza nti nno bakkiriza nti abayeekera ba M23 wandibeera nga oba oli abo babasinzizza eryanyi gwe mukwano gwange ali yampuliza. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza weekend bwagala otweyungako kirira wansi wala ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako. Mbaagala nnyo mweraba.